Jendi mugamba mutya. Kitalo nnyo. Okufa kwa kusanzewo ku mukulu onaliko. Kunsanze waka mbuliri nga neebase. Sawa aba 9:10 naye kitalo nnyo nti kati abantu batandise okufa. Fena tugenda kufa. Nange buli bwe muti nga ate kamera muzitunuza abantu bawe ebiteeso. So ne oba kindi wa kufa so tegakyayi mawulire naye nga nsaasira famire ya Kato. Simumanyi on friend basis mbadde ndaba mulabe nga naye bolaba omuntu naye nga mbadde ndaba emizannyo gye so ndi fan. Mujjukirako kya bidugu. Kizannyo muzannyo n'obuyimba bwe biso bwe bityo. Mbawadde eddakiika 6 ngenda. Mumbuuze bye mwagala. Akram ne Kuluthum. Anti yavuddeyo n'agamba mbu ayagala neetondere mukazi we mubadde temukwata wali byengize. Kati nze nina ebyokukola bingi nnyo like mba nina ebirala byenzirukanya kati Akram aba ayagala sorry. Sorry like kati nga kale ye Madam Kuluthum neetonda ku Kuluthum mwetondera olwa Sheikh Muzata. Olwokuba nti Sheikh Muzata twali tumusaamu ekitiibwa musajja yali w'amaanyi nnyo so ku lw'obusiraamu n'eddiini era ku lw'okukuuma ekitiibwa kya Sheikh Muzata Madam Kuluthum Muzata nkwetondera byonna ebyatuukawo n'ebyayogerwa nsonyiwa. Wagenda n'oyogera ebigambo byali tonziza mu bye nayogera wabanziza mu bye nayogera nabyogera tebikyadda mu kamwa nabo bye bayogedde babyogera tonziza mu bye nayogera kyabadde bagambye babadde bagala sorry samawire gatandika okumuvinga on I'm sorry obuzibu bwava ku bba wanga nti omusajja nze ankola bulungi kati amukwatako abankutteko ani bange naye mwe bange talina even toyogera Akram yagambye kimu kyekyo kati amawulire naye abatalina nsonga egenda muzza mawulire nga yogera ku linnya lyange oba kufunyako kintu so sorry naye yakyali mukambwe gy'oli atombuulira kati ebisinga byebyo kyeyabadde ayagala kati wano olina muzimu ate batugambye nti obombi naye kulabawo era omusajja yagambye nti ngenze tolina byamagezi byombuuza nzijako ekizindalo weeyogeza no anti kati gwe byombuuza bya kisiru point gwe jangu wammo basinga bana amagezi jangu gwe YouTube ne yakoze ku Akram muwa akazindaala abuuze byombuuza tebikwatagana omusango Mr. Akram fenna twewabira yagambye nti ye tanninaako buzibu Akram waba tanninaako buzibu omusango ngenda ngugyeyo kukkira ogwa threat nabo bagugyeyo era neŋŋamba nti Kuluthum mwetondera ku kantu kamu nti because mukyala wa Muzata te Sheikh Muzata fenga abasiramu twali tumusaamu ekitiibwa Sheikh Muzata Mungu amuwejjana nkikoze lwa Sheikh Muzata n'okusigala nga tuli ku byaffe sibulikana ku ntugenda kubeera ku ekyo yanvuma so aba yabijjeewo n'agamba nti ayagala apology eri Kuluthum Madam Kuluthum Muzata nkwetondera byonna ebyayogerwa ndi sorry ku lw'obusiraamu kati kirala kigwe kyobadde ombuuza mbuuza omaze okwetonda omusango gujje kati gwagenda gusooka gujja bana bamala kujjayo kati anti kino kati buno obubanga bujulizi nti buba bwa kamera olabanga ye yafulumye n'ayogera bulungi nti tanninaako buzibu nze sibamanyi bo ne Kuluthum sibamanyi era seegomba kubamanya sibalabangako nze nawuliramu linnya lya bba wange nti alinga ddole y'ebyayi neŋŋamba ye bulijjo nsula na ddole y'abyayi emyaka 5 n'entabuka so era n'ekyala kye njagala okuwa abantu nti bw'oba olumba omuntu manya kategole y'omuntu nze ekituufu nze sikyaswala siina kyenfiirwa kubanga tosobola kuva mu bwamalaya n'obanga okyaswala so end of the day ne bwe nkola kino simeze ejjute so aba yabadde ayagala sorry yani nkwikirize gumikiriza mwenna kapo power kapo ab'ekitiibwa ab'obuyinza sorry Black nga tumaliriza paka mu kwetonda bado zina kukulemerako nnyo musaana okumbuuza ebirala kati okomba nkumaze gwe naawe astagfirullah kati njogere mu Luwalabu sorry agala njogere mu Luwalabu abaana abawala abali eyo abatava ababeera mu kamera abakomentinga ku buli kimu
ng'omuntu abadde mu kamera gubanga ekigo oyinza okuba nze kyensinga otteesa bw'oba olina omukazi nga gwe oli musajja oli celebrity omukazi tomuteeka mu kamera bw'oba olina nze bange wali omulayiko mu kamera wantu wonna ne tiktok talina tiktok account ate nga muvubuka muto so tuve mu kamera bw'oba toyagala kamera zive mufe abazimanyiira fe ebintu ebyogeddwa bingi twagumaaguma dda ate kati gano genkoze agasoli gagenda training nga kiba naziikira onalebo gajja kuba gaweddeko so nkubiriza abantu bw'oba tosobola toyingira mu mazina ga nkima nga otya emikiro kukoonako kati nze BadBlack ekikula kyange kumannyoko njikubawo nga kumannyoko so omukulu gumiikirisiriza wabaagala okumiitinga mwogere mu twoge wendi mu Uganda sifulumanga mwezo video twali tugenze ku vacation na bba wange nkadde nnyo za mwaka guwedde kati nze kye nagezezaako balaga nti mbawa ebifu nembawa n'ebituufu naye nga mwendi mu Uganda kati baba baagala okumiitinga tumiitinge ku kacaayi twogeremu ng'abantu abakulu ne madamu Kuluthum kubanga nali simu miitingangako mu miitinge mulabeko ate nga ye ambuulireko bambi bingi ebyetagisa nange okumbuulirira ng'omuwala nga lwaki sikkiriza no ye Kuluthum n'adda ekituufu simulinaako buzibu kikazi kyattu naye nina high temper nina obulwadde bwe bayita barapola barapola obulwadde bwe nina barapola nina high temper ndi mukambwe nina hanga management so kadoza naye nga nina barapola nganza omuntu so kale webanga yabadde sorry okumalawo byonna nzirukanye ebyange nawo basigale ku byabwe bambi I'm sorry sina kangende mukabuli facing ebibuzo mani kabuka sagala emmere bafumbanga mmere ki abantu be balina okusonda sente z'emmere ku lumbe lwange omwami wo tumuyisanga tutya mama tata wemalanga okunziba omwami wange mutwalangako ku trip e Dubai ne umusuza ku Sheikh Zayed oba ku Burj Khalifa funanga ekiwale ky'amaanyi ebiseera bambi omwami wange mumutwalangako Dubai kasita mfa bwenti omala okunzika enkyo omwami wange mufuniranga ka trip agendeko e Dubai aberenga yeekubagiza nga tumaliza abakubanja tubakolanga tutya abamanja mbegayirira bananga bamanja namwe mu nsonyiwe sifa nabamanja kale bale tuyanza Kuluthum ogenda abeerawo alien skin wa palaso nditimu alien skin palaso mwagala naye nga nze nina okuwagira omwana wa geto nakula ntunda manda na nnyanya so alien skin genda lwa busungu oba just ate busungu bwaki nze kamiri mbagala naye ngenda lwa geto alien kimenke ngenda wa kimenke mateeka sawa mmeka ate nkulagirire mwagala kunkungira bane kanve wano polisi tenganishinga okutugana shimiga okumpambatira so if you want to naye nga mistakira mutusobola okumiitinga wali ku jokoni mami kumikiriza tumiitinga wali ku jokoni tukyali bana Uganda kanyo obusungu ate abavuka tubayete wate bagenda n'okunziika mwe mugenda okunzika so kati ka apology kako kuwabadde oyagala nkayisiza mukazanye mukamuweereze nako mumugambe Black yatidde komera mu TTC akoze akankana nga nfuka n'okufuka sabe kitiibwa kincho kati waliwo ebirala n'obusawo tebukiriza make-up omulambo gw'otula kyogwala omulambo gwange gwagala mu filter si make-up banzikanga mu ngoye za black esanda ziba za white ezo muzizike mu muba mmwe nze njagala black